Amanya gange bampita Lieutenant Colonel Judith Asimwe nga nze patron Ghetto Youth era nga tuli wano kungubagira mama Nalongo mama wa Makula ate mama waffe nga nange omwana omulongo tuzze okubeerawo ku Pastor Bujingo nga mukwano gwaffe yatulaga omukwano omungi nga tufiiriddwa mukwano gwaffe famire yaffe omugenzi Honorable Kato Lubwama. Omugenzi mbadde simumanyi nnyo naye mbadde manyi omusumba Pastor Bujingo ne Makula nga bakwano bange naddala ennyo omukwano gwasinga okunyinyiitira ku mugenzi Kato Lubwama. Batubeererawo nnyo nga abakatoliki batwegaanye ne batubeererawo mu lumbe lwonna so naffe buli lwe bafuna ekizibu oba ekirungi tubeerawo okubajagulizaako. Ate era nga mikwano gyange egisinga giri mu Katemba senga sinayingira amagye naliko mu Katemba kyetubadde tujjako wali ludda walwaki abantu ba Katemba bakumanyi abayimbi bakumanyi baserebu muyimbi era oyimba nyimba muyimbi naye owa gospel nina ennyimba nga 6 zange Kantambule Naawe Yesu Waliya Kaakano Nzize Yesu Tongoba ndi mu ddungu naye mmanyi nja kuvaamu n'endala bwezito nyimba za gospel kujjako ne mu covid n'abayimbi abalala twakola oluyimba lwa joint olwa covid so nembanga mbeera nnyo nabo so ku lw'omugenzi Kato Lubwama okuva olwo nenfuna omukwano ku Makula ne Pastor Bujingo so mu bizibu byonna mbadde mbeerawo kuba naffe baatubeererawo nga bannakatemba ng'emikwano gy'omugenzi Kato. Kiki oyinza obagamba nga famire nga tumaliriza obubaka obw'okubagiza n'okubagumya? Obubaka obw'okubagiza nsaba maama waffe Nalongo kuba nange ndi muwala mulongo mukyala mulongo awo mule mirembe ate nkimanyi abadde mukyala mulokole so tumanyi ali mu kiwawaati ali ku mukono ogwa ddyo gwa Katonda Mukama kitaffe bagume era mbaagaliza okubeera obumu nga ffe tumumanyi nga Makula ga Bujingo babeere nga bali mu ssanyu lyabwe babeere obumu ffenna mu nsi wabaamu omuyaga naye bwe waba Katonda gy'ali buli kimu kiteeka. Amiina.